simanyi sasa kulaba ogamba otya miaka no mingi nga tetulabagana nasemba okubeera naye mu struggle za 2016 ina 2016 yagala kunkaddiya nya abantu bagala naye omukazi omukaddiya nera waliwo bambi 2016 nga nali nkyali muto 2016 wali kansala ku Steho 2016 nali kansala ku Steho waliwo naye struggle zenyine ez'amaanyi twazirimu nnyawo 2016 2016 ya 2015 2016 mukaseera bwe kati akali akakalulu mukalulwawo aka 2015 ogamba otya small body big brain kye kiriwo sina kiriwo like bulungi sina kyenkugamba nga ndaba social media bagamba kalaika bi alaika bulungi just tebanna bakutuukira butuukizo manyi oli pasa bugembe yayimba n'agamba nti baali boogera ku muntu naye n'agamba nti twamala kutuukayo ne tulyoka lutegeera nti bannaye tebali abantu kati abayinza okuba bakujajingira ku kamera zino embibi byezikwata naye nga tebanna bakusinkana like tebannakulaba kale wonderful and beautifully made sanyusa kulaba njala twogera ku nsonga z'ekibuga Kampala ezo kwesiva ez'omwala basically we tugenda okutambulira omwala ogwo gubaddewo ebbanga ddene mu kubeerawo kwagwo wali obaddeko kansala mu Kampala ku Steho awo ng'omwala weeguli basically we tugenda okubanga tutambulira wiiki eno actually leero abasuubuzi basinkanye saba minisita ku nsonga ya compensation na biki n'ebiringa ebyo naye tuddeyoko emabega omwala guno gutuuse gutya okufuuka emberebezi eri bannakibuga omwala guno gutuuse gutya okubanga gufuuse gwa tabbu buli omu yeegaana omwala bakansalazi mu kusooka wali eriwe byali ebintu ebinga byakabaawo waliwo kansala yali ani kansala bamuyita n'omukyalo oyo yali amukyala musiraamu nayogera ebigambo bingi nnyo ku kigambo ky'omwala n'agamba lukwago gwawaayo omwala gwe political head waffe wali okimanyiiko biki oyo netumuteeka ku mabbali twagenza okuddamu okulaba kansala Katabe ekube n'empi mwe bukaadi we wabakozesa ebyo okufuna kaadi eyo netubiteeka wali director wa KCCA Kyalabuze naye najja ne version yeyiye omukubiriza wa Steho olukiiko lwa kanso omukyala Ssekibala Zahara naye najja n'ebibye Lukwago n'atudde wali mu kanso ng'ali bw'ati ng'abatunulira tabitegeera butegeezi nga tabitegera ng'alaba firimu abantu ze bazannya nakuya lutandikirawo ani avunaanyizibwa ku Nakivubo Channel avunaanyizibwa ku Nakivubo Channel ku mwala tyagiriwo mu Kampala gwe yazimbyeko amaduuka tannatandika amaduuka naye amaze okukola kibesime amaze okukola ekisooka njagala tukkiriziganye nti omwala ogwo is a public property public land. What is a public land? Tutandikira for starters for learners. Public land oba ndinyonyole nti terina bwannannyini lya government lya government lya abantu naye terina bwannannyini nti muntu gundi oba muntu gundi naye buli muntu alikola ki asobola oddikozesa oba awo tuli ffenna ate buli ettaka lyonna erya public land mu KCC liri under KCCA kati public land yonna yonna weebeesangiddwa eri Kampala wano abagitwalira avunaanyizibwako ye Kampala Capital City Authority. Awo nawo tutegeddewo. Era Kampala Capital City Authority erina akakiiko kalamba bakayita ka Kampala District Land Board. Akakiiko k'ettaka k'e Kampala. Kavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka. Kana katulanko ono mbaka wegundi we Jalia City. Honorable Nsibambi ajifalu kontegere we Maokota. Si Jalia City sebo yagala kubo. Mbaka ye Maokota Faruku kontegere naye namuulyako kakiika ako. Banji. Ke kakiiko era kaliko omuntu gwa Lumezani Odime yamulonda n'amutuuzaako. Era obuvunaanyizibwa bw'okulonda chairperson wa District Land Board buli mikono gya Lord Mayor. Yalonda abatula kakiiko. Yalonda abatula kakiiko. Awo nawo tutegeddewo. Council ne approve. Yes. So Lord Mayor alondera public akakiiko ako akalina okutambuza ensonga eyo council ne approve. Yes. So eyo nampisayo lwakubanga this is a public thing. Yes, abantu betaaga okumanya. Era kino ekintu kyakosezza ggwanga lyonna. Yep. Nakivubo Channel gye mulaba it's a very big project. Etudde ku eka nga 7. Nakivubo Channel etandikirawo. Etandikira Wandege yaneegenda ne Lake Victoria. Ono we baamuwako mmeka? Kati kye neebuuza kye simanyi bulungi.
ye n'ekirala we baamuwa we yazimba byonna biri awo eggwanga terimanyi n'ekirala baamuwa mu butuufu ekirala ekirala atandika ku developingawo under which authority kubanga eggulo kansa yatudde yesterday byayongedde okuvaayo ng'awo Ham talinawo liizi yaawo nga tebamuwanko buwandiike bwonna nti kulaakulanye ewantu awo nedda kitegeeza nange nsobola okuva eri neŋŋamba nti okuva nga ne pulaani yaawo KCCA tegyaprovinga nga tegirabangako lindako nakuya ebbaluwa ya President Museveni eyali ewa Ham obuvunaanyizibwa awo President amulagira agende mu bakugu baprovinge pulaani ye era bamuyambeko President yamulagirako mu kugenda mu bakugu ba approving plan ye nze baluwa ya president bagamba allow him aba agamba bani allow him to develop. Let me find the letter. Baluwa jina baluwa teri gosola egamba nti baluwa erimu ebintu nga bisatu of course naye erimu ebibuuzo ebyansanyusa aliwo ekibuuzo President Museveni kyeyeebuuza ne yeddamu mu baluwa eno n'agamba how will he recover his money kubanga agamba his proposal is imaginative and simple nti Hamu aleetedde ekirowoozo nga ndaba kyangu naye okikubisaamu okirowoozaako laba nga kyangu naye anajja atya ssente ze n'agamba nti allow him to cover the channel after cleaning it and strengthening it at his own cost. Mumukkirize abike omwala asooka agulongoose amale agugumize strengthen agugaziye agudipeninge then alyoka asituleko azimbeko ki byayagala oteekako naye n'agamba nti what a godly proposal. Ye President Museveni. What a godly proposal. Owa kibaluwa ky'aba mafia ba mu State House. Ate munna yanza nti ndaba signature ya president. Ndaba headed ya State House. Ndaba nga yawandiikira Prime Minister. Aye tewali yali avuddeyo gyega. Tewali yali avuddeyo gyega. Faruko kintu atavangayo gante yo fake letter. Talina kye tetunnamuwulira nako yadde era ne president tulinze response ye kweno. What a godly what? What a godly proposal. Hamu jandeetedde no nga yabwa Katonda nnyo kino ekiteeso sikirabangako. N'amala n'agamba alabika yali atudde ng'abyebuuza yeka wamalawo abitayipinga n'agamba how will he recover his money? Yeah, the proposal jirese. Niye sente zogenda zijjamu otya gwe zigenda ozogenda okuteekamu. President Museveni baluwa eno n'amala ne yeegamba simple. Changu. Allow him to build properties above it that will bring back his money. Mazano bateramu abalaze wajjo zijjiramu. Kalimu abandi yebuuzizza onagenda developing omwala. Agenda funiramu. Ode yakikwaza nti mumukkiriza azimbeko amaduuka. Kasita abanga amaze okugulongoosa n'okuguzimba obulungi. Naye tebaspecifyingira kubanga olwaleero ago amaduuka agazimbyeko ako kapaati kokka. Naye omwala guno okuva eri gye guva togenda kuŋŋamba nti ako kapaati kokka k'ogenda ozimbako w'ogenda ogaziya. Kubanga amazzi go gali gafujjo. Amazzi tegazibirwa go ne bw'ogaziya otya go gajja kusooka gajjuze w'ogaziyizza. Oba ontegeera nti newe ŋŋamba nti wano wanna wajjudde amazzi naye wano kansimewo mu ngeri ey'enjawulo ayidipeniti era nawe wajja kujjula amazzi gajja sooka gajjuze wali gajje gamale gayanjala ewalala. Ontegedde kati gwe okulaakulanyiza kapaati nga ka eka kamu oba kamu n'ekitundu ku acres 7 impact ogirowoozezzaako egenda okuvaawo. Nakuya mu bbaluwa ya president KCCA aginvolvingamu. Munnaye mu bbaluwa ya president nabadde njagala okulabako kopi tu KCCA ne sigikola ki kubanga be bali mu kintu ate yona bw'avaayo eri adina kudda. Naye munnaye yaginvolvinga atya yabakopingirako yakopingirako buze ki
yakopingirako His Excellency the Vice President nakopingirako Minister for Kampala. Minister for Kampala muchala Minsa Kabanda. Kati meaning yakopingirako Minister for Kampala alingange yategeeza ki KCC kubanga Minsa Kabanda yategeeza executive director. True, era nsubira nti bwagifuna nagenda wandiika ate nti I have gotten directives from the president. Sidimanyi bayagiwandiika naye nga nze. So you can guide, you can take over from there, you guide him. Mukulowooza yange ekyo nze we nandibadde minister nakye nandikoze. Ontegeera naye ensonga enkulu evaawa abantu okubonaabona kubanga asibwa omulundi ogusoose okugala omwala. Planning ne preparation byagaana. Mu Uganda tulina obuzibu ng'abantu basooka kufuna development ne balyoka ba planninga. Soka kuyiya kyagenda kuteekawo n'akiteekerawo ddala. Nga ye musajja wano mu Uganda abantu abasinga be basajja basooka okwembala nga tunamala n'agikuba eddagala agenda okumaliza nga n'essooka efuuse nga ddagala. Kyali kikubaddeko? Siri mulagajjavu kyenkanidde. Ate nedda teweebuzaabuza. Abasajja bangi ensobi bagikola. Agenda n'ayambala engatto ye. N'agitunulako nfudde nze mwana wange leeta ku brush nakuba ki kati mu ggwanga Uganda bwekityo bwe kiri abantu bakola enkulaakulana nga naye tebalina pulaani ya nkulaakulana ne basooka balaba ate si Uganda kyokka ne gavumenti byekola kati abantu bali eyo mu kyalo beeyiiya mu byalo byabwe bazimbye obuyumba bwabwe bazimbye obuduuka bwabwe olunaamala ekyo ekyalo nga kifuuka ekibuga omanye ekinaddawo nga investor ajja kweyekyala agamba wano wenyini nnyo bali buno obuyumba njagala okula ojjawo teekako edi nga oba basenda kati bambi oli eyatandika kubanga bajja mugamba pulaani eriwanga tagiina oli eyatandika bamugobyewo olwo wakeedi akoze eki awambye oli eggwanga Uganda naye wano tosobola kukola kintu kiri deadire nga kuddaabiriza mwala oba kukola ku mwala nga toyina plan nga almost toyina bukusa kubanga woba toyina lukusa lukkiriza kukolerawo then olukusa olwagala lwaki because ettaka si lyo. It's a public land. It's a public land. You have not even taken an initiative of doing an environmental and social impact assessment. Totegedde impact ki eri ku community. Impact ki eri ku environment. Kiki ekivaamu byonna towetegereza kigenda kukosa kitya abantu. Bannayuganda bagenda kukikola batya era in case of flooding kubanga emu ku nsonga lwaki ogwo omwala gwakolwa kubanga era floods. Mwali mukuteesezaako to create nze na alternative channel ya mwala ogwo nti bwe gujjula gajjeko wano nti si bwe gujjula nti meanwhile nga ffe tuzimba wano gagira gayite eno Alice yandulaze nti alina capacity ekola underground pipes ezitambuza amazzi ezo ze yandisoose n'okuteekayo immediately mu kugugaziya yantaddeyo underground pipes ng'amazzi nekola outlet nga gayingira mu underground pipe ne gayiwa eri kuguli omulala amazzi gano ag'omu area eyo amazzi gano agabadde gakuŋŋaana ag'omu area eyo yennyini we yazimbi gano gava ku bizimbe bye gano gava mu paaka empya ago gakuddawa Kampala Central Kampala district yonna etudde ku busozi 7 ago amazzi tegafa ku mabaati taata aga floodings Kampala district etudde ku busozi 7 mu masekati ga Kampala district muli Kampala masekati Kampala Central kati amazzi gonna agava ku buno obusozi gaggukirawa mu Kampala wakati Central kati ogwo omwala okugukola was already a stretch of flow of water like a river ontegeera so ne bagizimba buzimbi ne bagitereeza by then kyali kirabisenge ekiri modern neberanga bwe badde so ekibadde kyetaagisa mu budde buno kugaziya bugaziya mwala ogwo ekibadde kyetaagisa mu kana akaseera kugaziya mwala si kwongera kuguzimbako si kwongera kugufunza obadde mu UK ina emyala egirina open obadde oyina kugaziya bugaziya mwala
nekigwa naye kati newogamba nti wogaziiza oba woozimbye katundu katono bweka tetukayanya nkulaakulana mwami Hamu kyakola si kibi by the way kubanga nange nsubscribinga to that naye engeri gyakikwatamu kikitupapa n'ensonga zeyateeka mu bbaluwa gye yaweza president nti abantu bagwononamu bagusulamu kasasiro bagukuŋŋaanya ababbi zaali ntuufu nekituufu and those are some of the factors nze nganze zeŋŋamba nti ntuufu ze yabeesingako okugamba nti kaguzimbe. I subscribe to that absolutely era sikiwakanyako n'omulundi nagutya nagumu okitegeera ekyo kyo nkyagala okukiraba naye biki by'oyitamu okukikola is the issue. Kati Aida bakansalazi bano ne baminisita b'e Kampala ne ba-executive director tebalondoola step zaali ziddako ng'omulala gumaze oweebwayo tebasobola kulondoola. Bayibuli yagamba nti bannabbi bange babatadde emmere mukama tebakyasobola kwogera kigambo kyange. Kati bakansalazi balina omugoyo omukama beegaaya tebasobola kukkiriza mpagama babateekamu essente buli kansala yakwata bakwata olwedde leero waliwo abo basoma ku lisiti nti ono yakwata ate nga ku lisiti gye basoma naffe abala gye tukola ki gye mumanyi tumanyi. So olunaku lwaleero okujjako nga baagala kwebuzaabuza na bwebuzaabuza tosobola kuŋŋamba nti bakansala 44 mufeiringa okulwanira ensonga y'omuntu wa bulijjo. Bakansala 44 ffe twatula mu kanso bakansala 3 ne tulemesa okugoba Lord Mayor Elias Lukwago nga byalimu ne State House President Museveni tumugamba nedda tekijja kusoboka. At least ne tugwera mu kooti bajjukira Alani Nakuya ne Bumali Mpindi ekyava mu kooti nga Lord Mayor akomyewo wa mu kanso osobola otya okuŋŋamba nti mmwe ba councillors 44 adenga 97% muli bakibiina kimu nga muli anti kyekikola 97 nawe 44 of 57 is what NUP. Actually, I mean, almost 97. Yeah, 97%. 97%, you're right. All mwabali mbuyinza wano mu Kampala. Mwe musalawo. Central yoyo kanga yo ina ba kansala abo. Basatu bonna ba National Unity Platform. Bonna ba opposition. No mwala we guli kansala wao. Aina bakaba parliament mwenda nga ba opposition. Bonna tekuliko wakibiina kirala. Bonna none came out. Era nera kinnewinsa okulaba nga project enene bwete egenda mu maaso nga parliament teyinawo kintu kyonna kyayogeddeko. Parliament project ebaleeta ndika nalaba akakiiko ka parliament akakolebwa Honorable Dan Kimosho nga speaker mbu abalagidde bagende balabe ebikolebwayo eyo wansi ne bajjayo ko hamu n'abalambuzalambuzaako awo ne bama ne baddayo simanyi report gye baamuwa bwe yali nolwalero we twogerera wano hamu agenze kulambuzaayo prime minister era waliwo bebateesezzaako nti wano mugenda kumenyawo wano mugenda kumenyawo kyekiri kye nagambye tebalina pulaani naye bakola ki kale prime minister technical era kye mbadde ngenda okubuuza nti neebuuza prime minister gwongooki bw'alina obugamba nti gwe menya wano simanyimu technical staff gwayise mangwawo kubanga ekyo ekintu kyetaaga a lot of expertise. It doesn't need kwogerako bwogezi nekigenderaawo kyetaaga abantu abakugu ng'ate bamanyi kye bakola nga basobola okusoma embeera y'obudde basobola okusoma embeera z'abantu ne basobola oconstructing omwalo. Ekitegeeza nga tuvudde ku bbaluwa ya President Museveni yali ewa Hamu omwalo ogwo ne bakansalazi oba baddukanya Kampala obukulembeze bwa Kampala buvunaanyizibwa 100 ku 100 ku bigenda maaso. Bakansalazi be batuula ne bagamba nti the development of the drainage should be given to a local investor who is near kiri muteeka the drainage. Bakiisa, it's a resolution. Who is near balinga balaga nti Hamu babula kuteeka mu linnya Hamu. Era kubanga bagamba nti kati gwe wa civic center adde ne civic center eri masekati ga kibuga naye gwe kusemberayo twagala ono ali wano. Who is near ali okumpi already bachi ring fencing already bachi dictating naye ako ka who is near tokatwala nti kali innocent ekiseeka local investor tokitwala nti kiri innocent ekyokubiri who is near the drainage nakyo kitwala nti kiri innocent. So byombi bwe tunula Hamu qualifying is a local investor and is near the channel. Eribya eko bakateeka mudi muteeka. No, it's sat before council yatula. Bwe mwabeera mu bukulembeze bwa council that is kati nzogera gwe wabeera mu 2016 omwalo omwago mwaguteesa koko like mwalina kye mwakola ku mwalo ogwo. Omwalo ogwo twaguteesangako mu nsonga y'abatembeeyi
naye tetwaguteesaako nti kugudevelopinga twateesangako bantu bakolerako nga tugamba nti abatembeeyi tusobola obubagazeetingira Nakivubo channel ne bakolera okwo mukadde bwe kati ne mukadde bwe namwe wali mulowooza gubikkako waggulu bakolera okwo twakirowoozaako I cannot say nti twakirowoozaako baali bakola besides nga bakolera besides bali paka gumalako stretch yonna okugimalako kati abagezigezi ne bajja mu kanso mwenga muvuddeyo si bagezigezi abalyake mukozesa ennimi enfu kati tubayita tabafala bagezigezi kubanga abalyake abakenuzi so nalabye speaker wa KCC Zahara ng'ayisa ultimatum eri ham emirimu gyonna giyimirire naye ng'ate y'omu ku abaayise ebintu ebyo ekyo kyefaananyiza mukyala ayambadde kabina nti obudde bwonna okajjako n'osigala ku sayizi yo nodda ku nnomo kuba mbadde ngenda kukozesa ekigambo nti plastic surgery naye wa plastic surgery aba takyasobola makwekansaamu ekyo that's pretense of the highest order and hoodwinking era yo statement yagikoze kubanga yesimbyewo nga MP Makindye bannamakindye njagala bamubuuze ensonga eyo agibannyonnyole nga tannabasaba nakalulu eyo kubanga ebintu ebyafudde tokitwala nti byoli yeyafiiriddwa naawe wuwo kijja so bannamakindye ezo ensonga ze balina okubuuza ku mubaka waabwe nga zze ku ground nti omwala gobadde gugabibwa hamu ensonga z'omwala nga gwe omukubiriza olukiiko wakolawo ki abantu amazzi we gabatutte we gabatwalidde emaali okozeewo ki kubanga n'omwo be batwalidde mulimu abalonzi be Zahara abadde nnyo mu sikando za ssente yewo waakolera kubanga gusigwe gusoze nga muli ye munoonyi wa nsimbi kozi ne kukyalo kwagerayo omu ku baali ssente awo ate yali mulalamu nga n'okuyimba bayimba tebaagala the road mayor ayogere statement nga ffe tebaagala twogere era ne mmaliriza nga wande ngamba road mayor nti kansa eno erabika si kyagisobola kubanga ndaba abantu abanene mu sayizi naye obwongo tebakola ki tebalina ne balowooza nti mbavumye naye nga ndaba bakulu naye bye bakola tebiriimu ki ensa so obukulembeze si myaka si sayizi si hips so kati oyo mukyala alina okunyonyera abantu babe Makindye abakolera e Kampala si abakolera e Kampala kino ekiri e Kampala kyakutte ku ggwanga lyonna tokirabiraawo kijjaawo okiteeke ku national scape actually even international wogenda ku Google kati kwebiri. So it's a national thing. Olwaliro government yefiirwa omusolo gotamanyi miwendo okuva just mwaba abantu bokka abagetinza affected oba bonna okuva mu ezo billions and billions ezayonoonekedde awo olw'amataba. It's affecting this government and you cannot take that for granted. So bagenda kola compensation naye paka ddi? Compensation is good gye tutandikirako but it's not lasting. Kubanga ye enkuba tegambye nti ekomye ekilastinga mwasooka ayimirize ku mwalo ogwo basooke bagulabe bakole ebintu mu mitendera emituufu olwakome waguzimbe n'amaanyi era ku sipiidi ekyokubiri aleete abantu abasoma climate bamubuulire weather forecast eri etya akole mu kaseera akatuufu si kulaba biseera bya nkuba ate n'otandika okuzimba kale enkuba ne weebeera ng'ejjenga emergency abenga asobola ojidduka naye seene ya season nti season ya nkuba kale ensimbi ze ziyawa bakansalazi zifiireyo ate zifa ate nga bamuwa andi kati proposal gyoleeta nti ayimirize anti waliwo ebintu byetuyita deal gone bad kati enkuba yakoze kibayita emaali ezizza omuzigo emaali ezizza omuzigo kati enkuba kye yakoze hamu era singa kati ne bino bye tutubyogerako era tovanga katonda omulekanga n'abeera nga ye katonda n'akola byakola. So Lukwago yasiko walinze mu kino era sikowa teriiwo anti kyemalira okugaba kubanga omwalo ogwo gwali gugabwayo kubanga Lord Mayor amaze mu bukulembeze emyaka 15 gya bwa Lord Mayor 14 tomwongerako gwe 14 kale 14 n'emyezi nga 9 emyaka egyo yajja mu 2011 nga azze kugogola Kampala. Activity kiri yali ekoze eri profound okugogola Kampala. Ole namulaba nga akutte ekitiiyo oba ali asenawa ngolowooza nti mirembe gya Ssebaana
World Bank okuinterveninga mu nsonga z'omwala World Bank yereeta yokka ani yagisaba je sebana abakulembeze by then bakola initiative ne bawandika proposal ne bagenda ne basaba World Bank ne bagiteekayo ne balaga ne impact ne World Bank nejja neekola survey nga bebagigambye biki bituufu ne drawing a plan y'omwala ne badeveloping omwala ogwo ekyo omuloodi kyabadde alina okukola mu myaka gino so fe mu kino ekyaffe developer yenyini yalaba space naga wano lwaki wano sijja yine nteka wa maduka kituufu nnyo yandibadde lukwaga agenda n'anoonya abakugu alinda ate omukugu yamwenoonyeze ate kansala n'akugamba local investor yabakikola nga naye talabyeko na muntu yenna mukugu agenda kukola na local investor local investor nga tonnamuwa project alina n'okukuleetera nti bano be bagenda ogikola bwe bati mu kaseera bagenda kumala bwe kati gwe kansala oyogera ogambe waliwo abantu abadde bakolina okukolera ku mwala bagenda kufunira pulani yabwe eriwa bonna abadde bakolera mu kumwala bagenda kuoccupyinga first floor ne second floor awo the public ogisatisfyinze ate naawe nayo nekuleka n'okola kyokola ki kyolina okukola but if you do not satisfy this public you'll end up building on gunpoint waliwo kansala erinnya maze nenzijjukira yina Nakabugo Farida webaga yes kansala oyo ebintu bino nga bitandika yalumiriza nnyo Lukwago nti akinamu omukono gw'amaanyi gaga nti ffe bakansala nga temunaba kututeeka ku musaalaba ne Lukwago akinamu omukono gw'amaanyi nga political head ow'ekibuga awo kati nze siri spokesperson w'abakansala kubanga simanyi abo boogera naye waliwo baddeko personal assistant wa Lukwago naye ate nga Lukwago nga political head w'ekibuga amateeka bwe gaba gayiteeyo mu kanso nga tebannaba kale kulifuula etteeka abimanyako of course abimanyako because ayina gundi executive number mwatuula ne ba chairpersons be nga ne ba members abamu abalala abasiimye nga tebize najja nsonga mu council zisookera mu executive so kitegeeza ekintu kino bwe kyali kijja yakimanyako kati ekyo wonna mu hosting ajja kitunnyonnyola kubanga simanyi oba executive yayikiyisa mu ddinisa oba yaliwo ate executive nga yiye kalibabate kitegeeza abaana boozaali ewaka baba batandise kulyamu olukwe so nakuyanga gwe omunakivuga omunakampala olaba Kampala nga bwafaana yandibadde emyaka gye tumaze enkulaakulana weeri buli kimu kigira naye olaba Kampala kati yandibadde afaanana atya ebizimbe bimeruka buli kaseera be as it is Kampala yansigadde nga bwali naye lino eggwanga gavumenti nekolayo ekibuga ekirala alternative kibuga city nga bwolaba Tanzania ina Dodoma ne bane Dar es Salaam they are all nice cities ate ebiri eri sibi ebiri eno so government yandigenze ne allocating awantu wonna wala walichi awali ettaka era awo awantu ewali ettaka negulawo bulungi obali abantu ne bagulawo basiri abantu nga lyayo nezimbayo ekibuga ekiteeketeeke nga kiina housing ngeri clear road network ngeri clear drainages nga ziri clear nga erina partitioned business center eriwa residential eriwa industrial center eriwa okitegeera so ekyo ekibuga nga kiyoyoote era nga investor inamu sente ze nga hamu waba ayagala ozi investing atazimba mu Kampala agenda mu ekyo ekibuga n'omulaga plan n'azimba according to the plan that you have eyo solution eri long lasting abantu baliko genda okugula amapoloti ne bagenda okugula amapoloti abo basozi nova kuno nti ogenze kabula maido okugula poloti baguzeyo da poloti abamerenium bagulayo yonna n'olowooza nti bajjolo quality properties bagenda basaleyo poloti bagulayo yonna yo poloti n'otya n'okutya gokwata bukwasi gwe wagamba mu kibuga tewakyali kizimbe kipya kimeruka ebirimu bimala bamalirize ebizimbe ebirala bigenda na kapiripiriti nti parliament gitutandikiddeko okutwalayo egenze na kapiripiriti administrative block number buli ayagala sipiika omusange eyo kyetaaga kujja wano omusanga muna kapiripiriti ministerial gundi ezo zisinga zigende eyo okinaamala okutereera tunazijjayo ne tulizze walala atete kiterera ajja kitongera ministry yetambula si kizimbe ministry yetambula si kizimbe oba minister yatambula n'obuyinza bwe naye si kizimbe so bana Kampala bali azamanyizidwa mu bakulembeze baabwe of course
bannakampala abadde betrayed ate emirundi mingi ate njagala mbategeeze buli wemulonda wave wabeerawo disappointment gye mufuna ante mufuna kituufu kati mutuuse temulina aboogerera ffe tuvaayo tugezaako okwogera naye olabanga eddoboozi lyaffe abantu baliisaamu amaaso kubanga amanyi tetuli bakulembeze naye mulina obuyinza obutufuula abakulembeze ne twogera ku nsonga zammwe nga tulina n'obumalirivu obusukkako wano ensonga eri emu ennaku z'omwezi nga 15 nkubiriza atulaba ng'olondera mu Kampala Central 15 January ng'olondera mu Kampala Central londa nnaku ya Aida ku bwa MP bwa Kampala Central akabonero muti naawe oli muteeketeeke ate obuuza nze eri mukyala muteeketeeke naawe olaba engeri gy'okwatamu ensonga ntuufu naye abantu balina engeri gye beeraliikiriddemu abateeketeeke no tewali muzadde atateekateeka mwana we anti kati mbadde nzija nkyogerako ekyo just bakola character assassination naye tewali muzadde atateekateeka mwana we buli muzadde ayagala omwana omuteeketeeke tewali ayagala mwana ali vandala ensonga y'omwala nga tugivaako era njagala nakusiibula nalabye abasuubuzi nga babadde mu ngeri y'okwegugunga nga buli omu waliwo yadde agamba temuteeka mu byabufuzi byammwe ffe tuli bannabyabufuzi oli n'agamba omunabyabufuzi omu n'agamba twabayitanga wano mutwegatteko tulwanaganire wamu twanire wamu nga mugamba tetwagala bintu byammwe ate kati muli mu periodi yabyabufuzi ate mutukoowoola kati abasuubuzi bali mu crossroads abasuubuzi tebasobola kwewala byabufuzi mu ggwanga lino mu nsi yonna tosobola kwewala byabufuzi mu buli kintu mulimu politics atandikira ddala waka namaka mwemuli as long as owulira nti father is the head of the family pozi nga ekyo yagala kijjawo naye wobanga okyakkiririza mu ekyo ng'okyakkiriza power petitions and power hierarchies from the grassroot nti olaba mukulu wo n'ogamba oyo mukulu wange tasobola kudduka byabufuzi era ebyobufuzi bisalawo olwaliro tudiscussing omwala not because of anything but because of politics that is involved in that activity yekka byabufuzi bye bitwogezaako kati bye bitwogezaako kuoyo ensonga naye nakirabyemu waliwo akantu kenabye oyo buze kiyabadde akyogera ku kya compensation nti bagenda compensating abo bokka abalina receipt ne Land Road naye receipt ne Land Road twesanga mu Kampala ng'edduuka ly'omuntu emu yalijjayo alinamu abantu bana abalitundiramu tetugenda kuddamu kuwulira omuvuyo mu Kampala awo sente zaaliddwa gundi yaziridde actually bagobye ne bana ababakulembera baagala tetwagala kasiita tetwagala futa tetwagala simanyi biki mututuukeko omuntu ku muntu kati ezo zonna errors compensation yandikoleddwa bigenderere byonna biri bigenderere kasita oteeka abantu mu levo y'obwavu okulaba nga tewakyalina bayinza kudda ebyo byonna tosobola byewala bannayuganda bali mu bwavu nga tebalina we badda kati embeera gye bayitamu tosobola gyewala ntandika kwerumaluma naye nga mulowooza kyemuliko kyekituufu so abantu baba bagenda bakompensatinga olweno omukazi yaddaga aba nemunoonya abantu abatuufu otherwise mugenda kumaliza nga sente muziwadde ate bannakigwanyi bulijjo abasuubuzi basasula batya omusolo buli omu asasulira ku maali endoza gyaleeta buli omu asasulira ku maali egyaleeta balina zitini numbers balina tin numbers tebasobola kusaba abasuubuzi akawunti zaabwe buli omu kinoomu nebazikomparinga netini zaabwe nebaziteekako sente zaabwe anti kati ogenda kwesanga nakuyanga obanga mu collecting omusolo ojja omu ku omu lwaki mukunkopasating oyagala mbere mu kibinja omusolo ojja one ojja n'omuzigala nawo ku buli nnyumba era ogimanyi sente zojjawo naye bituuse mu kuddiza abantu oba bakubagiza ogamba nti ate tobamanyi what is that Bannakampala obagamba ki nga tusiibula Bannakampala nga njagala obbasiibula njagala obagamba ekisooka mbaagala nnyo naye mbategeeze nti omutuufu okwogera ku nsonga za Kampala yennaku ya Aida small body big brain akabonero muti omutuufu tokyaliwo n'abavubuka taba nno naawe tonzijukiza sikujukiza baafa kale oli wa muti waliwo akayimba baga tonzijukiza simabiwobe nanakubyaliwo minyitire kati gwe watuuka dda mu nsi ensuubize sikujukiza byali Kanani byali wa Faraawo ndi mu DF akabonero kange muti DF yene yampuuga ambi bitambula bita mu DF perfectly well mwetegese bulungi
ate tuli abateeketeeke ne tuteetegeka already tulyetegese ate ne pate yaffe buli lunaku eyongera otuteekateeka. Lale ogenda zikuba mu Kampala? Why not? Wemba nga njagadde ani aŋŋaana already nakoze harmonization of the program. Ogenda kuyimira ku Lale mu kibuga? Nkuba nkumanyi, lwaki nkubuuza bino? Nkumanyi nakulabanga ku Ziraale zedda. Abantu basaba akalu. Bana Kampala mikwano gyange. Twaze n'eŋŋombo egamba nti let each one reach everyone. Bana etuukira gw'otuukira omugambe nti amazima amatuufu Aida Nakwiya ku mulundi guno gwe tuba tuwa akabonero mu TMP Kampala Central. Kale ye Aida Nakwiya mchala mu Democratic Front era nga akugamba nti ensoga za Kampala Central yazikuttemu yazirimu. Kalwesi no kaamaanyi awo. Kalwesi ndabye kazito. Kalwesi kazito lwakuba abasinga obungi ba bibiina oba mulimu n'abatalina bibiina. Tuli 16 candidates on the ballot paper. Mu Kampala Central. Kampala Central. Kucha MP. Mulimu abasajja n'abakazi. Amaanyi ogeewulira okuvuganya ekifo ekitali kya affirmative action. Ate gwe balo bagambye kati ojawo affirmative action olwo abakyala nga tuva mu byobufuzi. Anti eriyo kiri ekyammwe ekyawuma n'MP. Anti ekyo kyenkubuuziza nti bw'ojjawo affirmative action ng'abakyala tuva mu politics. Mulina kusigalawo naye muba munoonya ebifo byammwe biri ebyammwe ebiba favoring. Nze kino nange kyekinfavoring. Kyosobola ogenda n'okubeera mukyala omu mu batono mu palamenti abakyala abawangula ebifo ebyo si bangi tebasukka na munaako. Anti babitya abakyala abaami babatiisa ate nabo ne balema okwekkiririzaamu kati gw'omanyi abantu abantiisatiisa nga nzija okwesimbako ekyekifo siba kiriko gundi simanyi kiriko hunyi naye katuuka ku ground owulire kyeyogera. Ekirungi kye mulina kifo tekirina incumbent. Tekirina incumbent. Actually ninga nze incumbent kati. Ate ojja otya olwokuba aliwo bwererezaako mu Kampala? Kituufu. Kuliko abaali babaddeko mu Kampala omwo. Ngani? Kozi Kataabu baamugjawo awo. Baamugjawo taliiwo. Ali kubwa meya. Ku Shaba ate teyaliko. Kushaba yaliko mu Owino. Ali awo waye nalemu. Mbadde simumanyi. Yaliko mu Owino nga yakulira akatale. Oyo ye mbadde simumanyi. Mukubuulidde. Kuliko Minisita Nabbengo. Anti kati alina obuzibu bwe buli. Nze nnyina Nakwiya kokka. Akalulu. Kale mubeere bulungi twagala kubebaza kutugoberera twagala kubasaba ebintu bino mubyetegerere bannaye. Mubyetegerere muleke kuwudisibwa na kugera na muyaga banga gundi ayisizaamu emmotoka bingi. Biriko amanya ge ne mugane mulondoyo. Akalulu kaga emmotoka babijjako amanya. Exactly. Babijjako n'ebifaananyi. Ambulance gye mwalabanga mu kalulu bwe kalulu kagwa efuuka sukulu shato. Ngetamuza abaana basomero bwe mubetegereza abantu abo. Eddwaliro lye mwalabanga simanyi mugane mujjanjaba mulina ne bu medical card. Akalulu kagwa liba lyakusasulira. Olwo omuntu omuyampaka medical card. Akalulu kagwa na okuddayo okujjako. Agenda okuddayo nga kagweddeko. Nga kati kakusasula. Naye nga wakwekozesaako. Ate no weewunye mu biseera bya kampira musaalwala. Ate nalwala nga kalulu kawe. Mubeere bulungi mweraba. Baagala nnyo banange.